N'ebibuuzo by'okubanga obubaka obwo bwonna bubwo ntandise ekibuuzo nnamba esooka lugero oluvudde mu bannaffe aba St. Andrew Greenlight Junior Academy Kapenda gwe olisooka katonyeze singa ttimba asibengo amaanyi tegali ebyamaanyi tebisinga no wakayima tewali ebinene bityaŋŋana tewali sitimba ayinza kukwata nga tugenze ku lwokubiri tebifaanana abifuna katonyeze wakayima simulabawo singa emmese eyambala nveere olwokusatu awalungi tiwaba wammwe jaguzo oleka evuga nokkirira ebunyolo oba ebuganda oba singa embwa esula mu katale naye bakuwa obubonero busatu tugenze ku kyokuna ebyakuno tebiisoboke nga bamugambye gwayagala nga bamuwayiriza mukazi mukadde lwe mbadde njagala olwo bakuwa obubonero busatu ekibuzo ekyokutaano tugenze amalenge g'abambowa ge baafuuwanga abambowa kati bakyagafuuwa naye gaakolwanga mu ki mu minyolo mu biryo mu mikono gy'ebiryo amalenge geŋŋambye abambowa ge baafuuwanga gaakolwanga mu ki wakayima tewali gaakolwanga mu biwuuwa oba mu kiwuuwa nenkunyukira awo nenkugamba gwe mpa ebibyo otuule ku muzindaalo ono atuddewo ye mukulu ani Kikabi gwe Dr. Kikabi mukama katonda wa bano bagambye sebo nzikiriza nebaze bano wammanga Reverend Father Mayanja Nicholas amwebazaako ki Deputy Masa Senyunja Semwogerere Michael Seguya Kawesi Sheikh Sekamate Sheikh Salif Kochi wange n'omufumbi kale obebaziza bwebaza ntweyanziza nono n'agamba nti okuva mu prefectorial body eya Kikungwe si kyekyo Kyanukuzi abakulembeze ba St. Paul Kyanukuzi bonna bakwagaliza buwanguzi presenter Roch Kagolo apresentingirawa ne Babula Senior 6 mwina we mu presentingira ku ssomero Kyanukuzi kale naye bakwagaliza buwanguzi Kasendwa Wilson Kwahi senior ey'omukaaga akwagaliza buwanguzi aba ttiimu kusaasaanya ssente oli mu ttiimu eyo Kikabi obulamu mu ttiimu eyo kale bagambye naye mulimu no Frederick Nabbanja n'omuwala mwali n'omunnange Nabbaale bakwagaliza buwanguzi Sebugwawo Kenneth senior ey'okutaano Kikabi gwe wekka gwe tulinamu essuubi ndabyeko wano Mutumba Nabbaale n'abalala ne bagamba Kakembo Samuel Kikabi gwe tulinamu essuubi b'otumiddeko beebo weebale nnyo Kamulegeya Rogers Mr. R.K. Senkindu William Alpha Wales linnya baali mutuuma Mayanja Samuel Semukasa Simon okuva mu senior 4 oba senior ey'okuna ba Dokita tukuyinamu obu essuubi katikati obwa Dokita buwe buli Kikabi sooka obuzibu batuwuliriza bawuliriza leedi obuddu bwenna mwebale kugiwuliriza nakuteekako sooka okutumira maama omukyala Namwanje Jeeni Mama Pamela oli awo Kampala n'omukulu Luyinda Franka mwebale kumpuliriza kale tugenze ngero nnyo ezisooka zizino katonyeze ebigere ebisooka mu buliri bisulamira nnamiro kuweesooka si kubulya kabubonero busatu ekyokubiri ekitaliibwa tekirema kwala wakayima aba ekikere kyaza ennyama ku mutwe tugenze ku lwokusatu ekiteezaala tekyala
Waswa Kasooli agoberera muyini kwegooma. Kasooli agoberera muyini kwegooma. Waliwo akabuzeeko okalaba kano. Okwegota. Awo tebakuwadde. Tugenze ku Lwokuna. Ekiwola bakikwasa engalo. Eddiba lye ngo balyesiba mu kiwato. Balyesiba mu kiwato, oyogera nga bwe kibeera naye bakuwadde obubonero busatu. Nkuwummuza ne kino. Obwandu kye ki? Okyalina obudde. Ani akutegedde? Jangu wasula. Obwandu obumanyi gwe. Omukyala afiiriddwa bba. Obwandu si bwa nnamwandu, obwandu. Wamma nga bw'otuula obwandu zino njoka eziruma obwana obuwere. Laba bwaswa bw'okwata mu maaso mbukale mbadde nkimanyi. Tweyanzege tukyagenda mu maaso. Nkutte mukulu ani ono? Sennyondo Sudaisi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngamba ani akuteerako akabaana? Oluli nakikola n'ogira. Gwe ngamba nti gamba guni ateereko akabaana. Oba imaamu. Imaamu ani? Imaamu Kasule. Mukulu Imaamu Kasule baba Sennyondo Sudaisi muteereko akabaani. Atandise bano bayizi basini ey'olubereberye mulimu Bakabulindi, Sharifu, Namukaabya, Kato, Halima, Heta, Zahara, Njuki ne Shira tebakwagaliza buwanguzi. Bano basini ya mukaaga kuliko Semakula, Kayanja, Sandra, Mile, Shamila nabo bakwagaliza buwanguzi. Nakasujja Sandra akwagaliza buwanguzi. Ono ye n'abayinda ndooza Swabula sini ey'omukaaga akwagaliza buwanguzi. Sadamu Mikite emisanvu oyo nno baaba ye wa Radio Buddunya akwagaliza buwanguzi. Semakula Joero Ssentebe w'Abaganda Nkoba za Mbogo Sudaisi nkuyinamu obwesige. Abasomesa b'olulimi Oluganda omuli Mukyala Nalubega Immaculate, Kigundu David ne Sempijja Evarist bakwagaliza buwanguzi. Bano bayizi ba siniya yakuna mulimu Kasule Shafiki Mabike Nakazibwe Namaganda Nansamba Kiberu Namusaazi Duncan n'abalala bakwagaliza buwanguzi. Maama wo Nabulwala Zaina ne taatawo Muzeyi Hamuza bakwagaliza buwanguzi. Semwogerere Fred Emirambi ye pulezidenti w'Emira. Mukama Katonda semwogerere kale semwogerere ekyo wakituuseeko otya naye ng'akwagaliza buwanguzi. Nansubugale State Movia Moviki ku Saifu Islamic tukwagaliza buwanguzi. Bayizi banne abasini ey'okutaano okuli Nyanzi Stella Yasini Suzani nabo bakwagaliza buwanguzi. Tumirayo babiri obabuulire n'amannya go. Nsobola okutumirako maama wange Mukyala Nalubega Zaina, taata Mugenyi Hamza, Promota Muzungu Ekikoma, Semugere Fred Emirambi ne Sadamu Mikita akuwerekeddeko. Sadamu Mikita akuwerekeddeko? Kale Sadamu Mikita bw'abanga akuwerekeddeko awo siwabi. Naye abayizi ba siniya ey'okuna n'ey'omukaaga aba Blessed Sacrament SS Kimaanyi ababadde mu luwummula lumweyagalira. Ndowooza kituufu. Oluwummula lumweyagalira luweddeko mukomawo ku Mande. Abasiniya ey'okusatu n'ey'okutaano mukomewo ku Lwokusatu. Abasiniya ey'olubereberye n'ey'okubiri abo bo bakomawo ku Lwokutaano. Kale mwebale kuwummulamu naye mukomeewo nga mweterezezza mukimanye nti mwajja kusoma ebirala bijja kujja. Wamma mukulu ani? Sudaisi. Katonyeze ng'omuyala atuuse we bafumba. Waswa
nkuwulidde oyanguwa okwogera erinnya Kegwa Makerenda waswa mu Wakabonero. Tugeze ku kibuuzo ekyokubiri wa Masudayisi emirembe engalo. Buli gumu gusinga gunnaago. Ogumu gusinga gunnaago. Wakayima waswa Joseph Kiganda. Waswa Joseph Kiganda Wakayima. Ow'ekyanukuzi. Buli ogujja n'ebyagwo. Wakayima waswa Joseph Kiganda. Sokolekemira kye. Buli lumulukira lunnaalo. Wakayima waswa Joseph Kiganda. Wakale waswa naawe kankuwe. Buli oguddawo gukira gunnaagwo. Bonna ndowooza titubawa. Bonna tetugenda kubawa. Buli ogujja gukira gunnaagwo. Otegedde Sudayisi? Ogujja gukira gunnaagwo. Tugenze ku lugero olwokusatu. Enda muwogo ezaala abalungi n'ababi malayo. Malayo lugero. Bwakayima. Muwadde mmanyi mbu luyimba bino bye muyamba. Enda muwogo ezaala abalungi n'ababi. Ani akulimba olugero ng'omubi yazze ku mulungi. Olugero olwo bwe luggwayo. Okitegedde? We mugereza amagenda muwogo ezaala abalungi ng'omubi yazze ku muki. Tugenze ku lugero olwokuna. Endwadde y'omuto tekwata malayo. Wakayima waswa Joseph Kiganda. Okyanukuzi. Nga wa muganzi gwekutte. Wakayima waswa Joseph Kiganda. Waswa. Endwadde y'omuto tekwata ng'amuzaala muganzi. Ng'amuzaala. Okitegedde? Kikabyo kitegedde ng'amuzaala muganzi. Omanyi tuva wano ffenna nga tunnyonnyose bulungi. Tugende ne kino ekyobuwangwa ekisooka. Ambuleero ogimanyi? Kale mu Luganda olwangungu tugiyita minvuuli, si kyekyo? Mu Luganda olwaffe olunakabala tugiyita tutya? Ati era nkugambye manvuuli. Wakayima waswa empeera. Nedda. Eminvuuli ng'eri awe wajja oyisaawo ekyabakuza atunda kacyayi babandabira omwami oyo akuba kacapati ekyemmanga awo tugiyita tamusiya. Okitegedde? Nkuwummuzaamu genda omulemu musajja mukulu mpa ebibyo oba obirina otyo bwe nkwagadde nyuli otya wani oviiridde wa Masaka Town College wano ku luguudo olupya mweyagala tumira omukulu w'essomero tumiddeko director wange mukulu kazi w'Majerani munamateeka wakazi we Kamajerani awo Masanga olumya Oluganda katongo libangi mushabani tumirako mama wange nawe so Maxisensi ya bulembe eri mu kuwunga sabuka unti ntumirako nante bagana ko bazamba ko nachoni Catherine ntumirako banazamba ko banange timu Luganda ne bayizi banange bona Masaka Town temulya edaseo ku Town College temulya tebafumba wokantu ko tulya seo ani afumba tumirako ne anko kuku ani ya birinye lisingo okuvuga muyita nko kuuku kale katugende bwetutyo tugende bwetyo abo ku Town College mwebale nnyo mwebalire ddala hali omuwala awo ku Town College oli gwe twatwala ejjinja yali ani ajingo morin ajali yabulirawo eba yafuluma najingo morin wonna wooli nkutumiddeko nkujjukira nnyo ebintu baba byagenda ne bimutagalako wano naye nga yali abitutte nkututte n'engero nnyo olusooka katonyeze atannagikwatamu yagitenda obwangu Wakayima jangu kikabi awo ne bwoyimirira oyogera abakulemberwa ngabo Wakayima waswa Joseph Kiganda. waswa abafugibwa ngabo waswa gobo yanziza nnyo sebo abafugibwa ngabo atannagikwatamu yagitenda obwangu manyi mugende ne munenyanenya naye babakuweemu bakuwojja okulira leediyo obuddwe ogiwulire
tugenze wamma olugero olwokubiri. Ese Abaganda busa bwa mbogo. bukala kungulu. Naye Tebukala. Wakayi Maaso Joseph Kiganda. oli omusajja. Yee. Senyondo Sudaisi. Sudaisi. Bukala kungulu nga bubisi. Nga munda bubisi. Badde nkuyambye nako. Sudaisi gobo wa kabonero. Tugenze ku lwokusatu. Kale ne luno luuluno. Ese Baganda nswa. Linnya muliwulira na Nnyeri. zambala kungulu. Hmm? Zambala kungulu. Okyalina obudde. Zambalira ku mugongo. Wakayi. Engabo bagisuulira ku makya okwetegeka. Tugenze ku lwokuna. Ese Abagenyi makondwe. Tendera gwa vaawo mpitewo. agamu gasegulira gannaago. Agamu gasegulira gannaago nkuwadde obubonero busatu. Neyanza nnyo. Tugenze ku kino. Ese Eno nkoko. Enkoko ogimanyi? ese Wali ogirabyeko? ese Ogirya. ese Kale eno nkoko. ese Nkazi. ese Tennazaalako gimpeera erinnya. mpugulu. Senyondo Sudaisi. Mpugulu. Senyondo. Wakayi Maaso Joseph Waswa Kiganda. bwe ngenda okuwa musijja bbawa. Nseera. Nseera. Neyanziza nnyo ssebo. Nkuwummuzaamu. Era yingira waawo tuddemu tutambule nga bwe twabadde tutambula. Omulungi awuliriza njagala kukwebaza okuba nga tutambula ffenna. Njagala okwebaza nnyo bannaffe aba St. Andrews Primary School wali ku Kaapenda gwe. Bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala kuwagira Akabbinkano. Bakugamba nti abayizi aba primary mbatuleetere tubateeketeeke bulungi, tubasomese ebyobuwangwa, tubasomese eddiini, empisa, ebyemizannyo byonna. Essomero lyeyagaza tuli ku nooti 7 nooti emu 439 Pioni Tents tuli kijja bwemi wano ng'onootera okutuuka ku round about ku luguudo lw'Embalala. Tugamba nti tulina tenti ezipangisibwa ate tukola n'eyo gy'oyagala. Ojja n'otubuulira ekika kya tenti ky'oyagala ne tugikukolera. Tenti ye weema. Tenti ze tupangisa tuzikuleetera ku mukola ate ne tuzinonayo. Tufune ku nooti 75 28 74 94 gwayagala tenti ezitukula obulungi ezinaalabisa obulungi omukolo gwo. Tufune ne ku nooti 7 nooti 6 352 822 bakuteesa metal wax kyotera. Tuli mu byuma ffe twokya enzigi, twokya amadirisa, tukola geeti zino ezikozi twagambye ezisiraidinga ezikola ki? Waŋŋambye kuseeyeeya nezo ezo ezisiraidinga zosindika obusindisi n'olugalo olumu n'etambula. Geeti ezo tuzikola. Tukola obutanda bw'abaana ab'amasomero, tukola amakeesi, tukola buli kintu gwe ky'omanyi kye bookya mu byuma. Kale tusange wali ekyotera okuliraana Posta Uganda. Tuli ku nooti 754 47 35 84 be bakuteesa metal wax ekyotera. So nno ate tuyigiriza n'abantu okukola emirimu egyo. Bannaffe ab'Amasaka City School of Nursing and Health Science Kalagala Mukungwe, bannaffe bano bagamba nti olusoma luno omwana wo tilwali mulese oba gwe omuyizi eyakola sciences nga wamala siniya ey'okuna n'ey'omukaaga. Olusoma luno lwatandise omwezi ogw'omusanvu tegunnagenda wala, terwandikulese. Jangu tukuteeketeeke oyiga okuzaalisa, oyiga obwannansi. Obwannansi bubeera bw'abawala n'abalenzi. Temugamba mbu bannansi baba bawala bokka. N'abalenzi musoma obwannansi. Kale tufune ku nooti 7 nooti 9 484 be bannaffe ab'Amasaka City School of Nursing and Health Science Kalagala Mukungwe. Tukugamba nti olusoma luno olwatandise tirwandikuyiseeko. Buddu Institute of Design and Technology, essomero ly'ebyemikono erisangibwa e Kabale Bugonzi. Bakowoola abaana abaamaliriza siniya ey'okuna, siniya ey'omukaaga, ekyomusanvu. Nammwe abataasobola kweyongerayo mujje tubateeketeeke tubakugule mu mirimu egy'omu mutwe, emirimu egyo egy'okukola mu woteeri, emirimu egy'okukola amasannyalaze, okukola amazzi, ebyokuwandiika n'okwokya ebyuma byonna wano e Kabale Bugonzi. Wojja okusanga ettendekero lyaffe erya Buddu Institute of Design and Technology. Tusomesa nno mwattu ne kompyuta. Tugaba basale
jangu otutuukirire tukuwe basale osome gwogenda obeerewo mu nsi. Tuli ku noti 75 384 365 bazanya nengo guest house. Bazanya nengo guest house kisulo kiri awo mu Kimanya wansi. Mu Kimanya obo oyisiza we tuyita ku super n'okwata ekkubo eryo ogenda kutuuka ku bazanya nengo guest house. Oba gwe tufune ku noti 754 999 567 tuyinza n'okunonakaawo woole kuba n'entambula tugiina ne tugamba nti tulina ebisulo birungi, tusuza abantu ab'ebitiibwa, security weeri, parking weeri, ebyokulya n'okunywa tayari, ate ne ka music akaseeneekerevu akakwebaakiriza n'okowolokoka bulungi. Kati ng'ono akooye weekali wali kubazanya nengo guest house. Okitegedde. Tugenze ku St. James Senior Secondary School Kyotera. Essomero lino lya Senior Secondary School litwala abawala n'abalenzi. Lina ekisulo ate nga n'abave waka tubatwala. Bannaffe bano nabo nno tulitambudde nabo mu kabbinkano kano. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tukugamba nti essomero obukubo bwa seminti. Woyita tuwali nfuufu. Tulina amasannyalaze aga buli kika, tulina aga sola, tulina aga generator, tulina ag'amaanyi g'enjuba. Wonna amazzi we gali ku ssomero. Ebyokusoma birungi, abasomesa tulina batendeke. Tufune ku noti 7 noti 3 72 71 27 Broadway Confectionery Services Limited. Bannaffe bano bali mu byakulya ebirungi ebiyonjo, bakuweereza n'akamwenyumwenyu, bakuweereza wamma naawe n'oyagala n'okubigula byonna obimalewo. Tukugamba nno tuli ku Edward Avenue okuliraana ofiisi za mmeeya w'Ekyemmanga. Katona osala busazi kkubo bw'ova mu ofiisi za mmeeya n'otutuukako. Tuyina sumbusa, tuyina pizza, tuyina chapati ennungi, tukola amandaazi, tuyina obugaati. Okagaati kaabwako konna kaagadde nnyo akabbanzi. Osobola okulya obugaati nga 15 nga totegedde. Aye ne mukulu Jesse naye bwamukuba ne donati. Balina donati. Naye nga tugamba nti ate kwebwe tukolera ne cake. Cakes zino zetukola za buli mukolo. Jangu ate tukuweereze bulungi nnyo. Tuli ku noti 7 noti emu 492 268 oba noti 752 538 153. Mukulu Kayira Alozias ono ye mubinkanyi ekitabo kye yakituwa era tukigabira omumegganyi namba 3. Ate ne bannaffe abayimuka Uganda njabba babuulirako nabo baatuwa ebirabo bye tuwa abaana ababiri ababa bavudde mu mutendera guno ogwa vaawo mpitewo. Ab'ekawuniro ndowooza entebe mumaze ozisiimuula obulungi, enkya tubukeereza nkokola, tuli awo kawuniro we tujja okusiiba ate tusulewo nga tudigida nga tusanyuka. Ndi Wanvirimbi.